Nate era tuli wano tuzze nga twongera okukaatiriza emirimu gyaffe gye tukola era mugikole ki mugitegeere mugimanye kubanga bangi abagitegedde naye ate n'abalala bakyalina obuzibu. Twagala tujjanjabe ensi eno yonna buli omu abeere ng'ali bulungi kwegamba nga tewakyali agamba nti nze sikyayima nze sikyalina kasolo kanene nze siina mazzi. Yes, gwe alina ebizibu ebyo that means natuuka ku mabirizi herbal products naye gwe alaba gambako munno genda ng'osaasanya amawulire nti abasawo abakugu weebali. Senga mabirizi senga basere ndi wamu ne Kojja Bone. Man, Kojja Bone okuva Mabirizi Herbal Products Limited ku TikTok Kojja Bone ate ku TikTok senga waba serebo nayo ja kuba musangayo. Tuli nearby church ya Pastor Kakande wotuuka awo ku roundabout kati bagikoze bulungi. Abali ebweru bw'eggwanga roundabout ye Mulago ku 2 ekyuse yakyukira ddala waliwe wali omanyi kati byakyukira ddala so kati gwe wotuuka awo Mulago ku 2 tukubire simu ne ku Freeman Building mu kibuga Kampala wakati nawo tulinawo branch gwe batusobodde kujja eno Mulago eddagala liri wano liri wali ku Freeman. Kyemuba mumanya ebipya bingi nnyo bannange nkiddamu nti ebipya bingi ate nga eddagala lyaffe nga we twatandika nga tukola omutindo ogwo mwenna abaze baligulako ate by the way mugula eddagala eryo ne libakolera ne musigala nga musirise bw'olinda lw'oliddamu kulwala naye eddagala lyaffe w'olitwala todda omu kutwala ddagala ddala oba owonedde ddala yeyebeera dozi eziri permanent. Teweetaaga kola ki teweetaaga kutwala ddagala ddala full dozi yaffe ey'eddagala lino. Twabaleetedde ebipya bingi nnyo tulinawo enkubito tulinawo nalino lye tutanaba kuwa linnya naye nga ddagala likola. Enkubito eyo yo mbagamba kimu nti bannange togattika ddagala lineeno kubanga ogenda kuyima epakingibwa mu kipa bweti era nakatugenda kupaakinga nakatugenda kupaakinga naye enkubito epakingibwa mu kipa liweti naye bw'otwala enkubito mukwano oba otuteki oba otutte eddagala twagala buli mwami ali eyo yenna akozeseeko ku nkubito. Kojja Bone yalikozesezzaako naye eddagala eryo by the way nze kati kamba nnyonnyole eddagala eryo bw'olinywa si kugamba nti buli kiseera ogenda kuba ng'oyimiridde wooti sigamba nti ogenda kuba ng'oyimiridde naye w'otwala eddagala lineeno ogenda kulinywa likubeere mu mubiri kati w'otuuka okubeera mu kazannyo lawundi esooka obanga ali mu lawundi ey'okubiri ate nomala n'oyungirako bannange eddagala lino likola ate nga terikola kiseera ekyo kyokka wabula lisigalamu mu mubiri yenkubito okitegeera mwe abasajja bagamba nti no libido yange eri wansi nze libido obwagazi si kyalina wadde omukyala ne wansitamirawo nakola ki nze sirina kyenkola ki kyenfiiringa sirina kyempulira gwe jangu tukuwa enkubito ojja kutwala enkubito yaffe muneeno otwalireko ne kana akacupa mukwano ebisigadde totubuulira enkubito Superman power enkubito bannange eddagala eryo mbakubiriza mwenna abali eyo nga olina omukyala wo gweweetegekera olina omukyala gw'oyagala okwegatta naye nga gw'owulira oyagala obeere n'amaanyi gabeeremu oba okitegeera twala enkubito twala eddagala lino twala peya zino 2 weziti nkusaba busabi results ogenda kuzimpa eddagala lyaffe temuli Viagra eddagala lyaffe terirumya mutwe by the way eddagala librandinga bulungi nnyo kubanga kipya ensawa zino tubanjulira kipya lwaki tukyanjudde tetunaba kibrandinga kuba naffe kitususseeko by the fe banyininyini fe abasosooli gezesa ate eddagala likola wange sikyayagala nange omukozi mu kampuni eno nange nenywa naye ndabanga ate results zezimu nga ate results ffenna tugaba kati abasajja nina abakyala 5 nina abakyala 4 bwe ngenda namba emu nze ngwira ddala ngenda namba 2 simanyi biki kwegamba buli mukyala wo akola ki acomplaining otandise okufuna pressure nti omukyala agenda kukola bakyala bagenda kukola ki kuno baba bakuleke omukwano gw'osirika tofaayo jangu okwate enkubito bitulekere okitegeera abo abakyala 4 bajja kuba tebakyakumala eddagala weeriri lyosobola okukozesa nga ate si Viagra okitegeera Viagra mumuveeko gwakozesa Viagra mukwano
Viagra muleke era mwabajja ne mubyogera nti ate bw'ate simanyi omumira n'akulumya omutwe lw'omumize gwe gundi ogenda kufiira mu kazannyo simanyi penegula you people simanyi nakubimanya by the way tetumanyi babikola munatonywa babikola but ekyo kintu kyonoona kinafuya ebyoolaba otuuka ekiseera n'okomawo waneeno ate n'ogamba bannange kojja sikyayimukirako ddala ate nzizaayo tukuzaayo ne abo n'ogenda ng'oyimuka mpolampola balina abaami nze nabe nawe ekitanda bane bano tugaba ekitanda ntwala omukisa guno bategeeza tugaba ekitanda tukigabira ddala tebabigabira mulago wokka no ne wano muhabo tugaba tugaba ekitanda kubanga eriyo omulwadde gw'ofuna naye mutuufu oyagala omutte ate singa atuuse mu dakiika nga neeza okuzina nga ali n'omukyala okitegeera naye kati ketwabaleetedde enkubito netutanana eddagala lyaffe eddala naye tugenda linnya eddiwa erinnya mugenda kubanga mukolaki mulitegeera mukwano tokyalina kyotugamba ffe ebintu by'okujjanjaba twabituuse wagguluwa kasozi kuba tuli mu bbanga tuli mu biki tuli mu bire okitegeera ku kyamaanyi g'ekisajja ekyo kizibu kyakoze bannange ekyo kyawedde alala ntwala omukisa guno okugamba bannange wenna omanyi muddeyo ne mugamba naye likola jangu kidomola kiramba no by the way wano tebatwala bidomola biramba wano afu yeddagala bweti ekumala ofuna enjawulo naye oli simanyi waliwo omusajja eyaze naŋŋamba mbu yagula eddagala ery'amaanyi ery'okwongeza size ne bamugamba eddala nyokezaako ate ako kabadde kapya nnyo nga nyokeza kasolo anyokeza ate namugambye naawe olimba nagamba walayiko jja sikulimba nagenze wa musawo nawe oli wa abbo munno amanyikiddwa yaŋŋamba lino eddagala fumba ku makya n'olweggulo nywa lino eddagala nyokezaako lino naabako nedda bannange tekikokwegamba nayagadde okyogerako awo naye nsirikale ngamba wange kankireke naye nga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oba eddagala eryongeza sayizi bannange si lyakunyokeza banaye kale gwe yakikoze kyasuseemuko katono naye nga eddagala ate kati mu bulimba oba osusse naye kyogala bagamba mukwano fona tetulimba lya sayizi libeera lyakunywa nokolaki n'okusiimuula ate si lyakubugumya ate eddagala lyaffe jjonjo liyonjo eddagala liyonjo eri abagamba wonywa haba olwala simanyi biki olwala typhoid no eddagala lyaffe liyonjo teri mulwadde yali avuddeyo n'atugamba senga nasanze kino nakino bannanyonidde eddagala nenfuna kino nakino ffe bye tukola tubyekakasa okitegeera tuyimiridde ku mazima kubanga twagala okujjanjaba abantu baffe bakoleki batereere okitegeera so gwe omulwadde aliyo ne oba omukyala nga gwalaba ngaolaba mutuufu omwami wo tebikugendera bulungi mugambe mukwano itirako ewasenga amabirizi newakojjabo ne bakoleki bakujjanjabe ate nga tujjanjaba tukujjako omukono ng'otugambye kati wano nkoze eki matidde nkoze eki nteredde ate nga eddagala lyaffe liggwa mu buli muntu like abagagga abaavu omuntu owansi osobola olikozesa n'omugagga osobola olikozesa si lya bbeeyi nnyo eddagala mitwalo 8 miliyoni 2 what is that nedda bannange eddagala wano buli muntu yenna asobola okulya affordinga wano buli muntu asobola okwaffordinga eddagala oba osindika kigaali oba otunda mukene oba okuba ngatto ddagala oba okolaki gwe kasi tobeera n'obulwadde obukuluma jangu tutuukirire ffe tujja kukuguza eddagala kubanga ffe kyetutunuulidde ennyo si ssente newankubadde tuzaagala naye tutunuulidde kuwonya bulamu bw'abantu abaami abali ku kyeyo bannaaye mukozesa nnyo masturbation weewa oyinza osanga oli nga takozesa masturbation nga ye embeera y'obudde yomukyusizza ebyokulya nga byemukoze eki byebikyankaliza hormones omuntu yali ayunga nga takyayunga yali agenda atambula olugendo okuva wano paka Mbarara nga takyakola ki nga takyatuuka akoma wali eri ng'akola ki ng'agwa mukwano tukola ki tukujjanjaba jangu tukujjanjabe namwe abaagala okuva ku masturbation
mujje tubakole ki mujje tubajje ku masturbation by the way gwe masturbation no awo tudawe wali ekizimuzimu ekyo nga esaawa wezituuka owuli oyagala kwe munamuna kwegamba jangu bambi ekizimu ekyo tukikujjemu ate n'ekyokubiri jangu tukuwe eddagala oterere ddala bulungi nnyo ojja kufuna obuzibu mu maaso ate nga tulina sente zisobola kwejjanjaba so obanga okyasobola okwaffordinga akasente akatonotono jangu ekintu ekyo kijjeko kyatandika tekikusasuza sente nga tolina buzibu bwonna naye ogenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu maaso so jangu tukujjanjabe oterere bulungi togenda kuba na buzibu bwonna n'onyumirwa n'owanika amannyo n'owanika obugere bwonna ne bubeera mu bbanga buti nga bukikinadde olwo n'okolaki omala abamu amanyi okuleeka daga oli n'agamba oba alina mukyala mu nnyumba kumbe oli mukwemunamuna mukwano twala okusobola okutegeeza we munamuna olaba okolaki onyumirwa naye there is time ogenda okutuuka onoonye eddagala esitula musajja mukulu oyo mujja kuttako we batyakola eki ayimukamu ati si mu bbanga oba akangamu obukanzi bwati nga tokyakola ki tokyasobola kulifuna okitegeera bw'oba osobola okulifuna nga sente zino ezikola ki ezigenda olikufundisa like ezigenda okujjanjaba okukola ki okutereera kati bw'osanga vidiyo eno ng'obadde okozesa masturbation mukole ki muveeko awo wenyini woba obireka byesonyire ddala kiba kizimuzimu ekijja okubeera nga kikutwalako amaanyi tetumanyi gye kiva naye biba bisiki bizimuzimuzimu ebyo bitakola ki ebitategerekeka so gwe omusabi bw'okiraba saba nnyo omusaazi bw'okiraba saala okitegeera kugamba saba mu lulumi lwonna nawe olukola ki lw'omanyi ogambe nti nsaba Mungu omponye ekizimu kino ekikola ki ekinnyambadde omubiri gwange kuba eriyo bali eri nga bo bali addicted nga kimuli mu mubiri newabeerawo nga alowooza kukola ki buli lwekwatawo lyayisayo omukono we bati abanga nti nomukyala yamukutteko oba omusajja yakoze eki yamukutteko ogwo omuzimu ogukuli mu bwongo gugobe gukoleki gukuveemu tulina nene akalagala ka Demon Motorada Demon Motorada twakatuma Demon Motorada kubanga ebyo bizimuzimu bintu bitakola ki bitategerekeka so tukwakana akalagala n'okakozesa nga wogasseeko nawe okusaba essaala mukwane ekyo ekizimu tekigenda kukola ki tekigenda kudda naye ng'olumbe olukyasinza otwala amaanyi g'ekisajja masturbation ne infection by the way infection ate kati zo tuzijjanjabira ddala waneeno infection tuzijjanjaba wano n'obona bino infection bakusaba emitwalo 10 n'emeka 20 ku 15 emitwalo 3 kyo kitegeera ate ng'eddagala lyo tuteri batono jjukira kubeerako n'empiso ate kubeerako n'empiso naye wano infection bikebe 2 3 4 oba oteredde bulungi nnyo nga togenda kudamu kwetagaddagala ate oba olina pata naawe ng'omwagala naye osobola omuwaako n'omugamba mukwano kozesaako eryo si kuba nti namwagala olina omukyala gwogenda naye mu nsonga ezaffe ez'abakulu nga weeyambula n'akola ki naye neyeeyambula oba olina infection naye akola ki naye agiyina kitegeeza bw'okwejjanjaba infection naye mukole ki mujjanjabe kwegamba infection oleka nti no infection ezikwata benzi tezikwata benzi bokka n'abali awamu kuba bu infection bungi obw'omutooyi bwe mubanga mukozesa za lukale kati omusajja oba okimanyi nti nolina abakazi bo bana ng'olina infection bonna bagulira eddagala olibakoleki olibawe mwejjanjabe kati obuzibu bugenda okujjira nga ne mukyala waali naye omusajja omulala amwegadangako kyokka yanywedde eddagala kyokka oli omusajja amwegadangako takoze ekitamuwadde eddagala kati bw'ananywa ono n'atereera n'agerere bamwegadangako ng'akomawo musajja mukulu ng'ateera ekubaka banaga infection eruma bannange ate etawaanye malako emirembe kiba tokyaddi naye ng'ate kibeera kyangu nnyo n'eddagala lyaffe liri izi okukozesa nga togenda kulumwa by the way eddagala lyaffe terirumya mutwe lyonna n'oba olinywedde even if kasita endagiriro yaffe gye tuba tukuwadde okukozesa gigoberere ogenda kutererera ddala bulungi nnyo eri abagamba nti n'eddagala lyaffe eddagala lya abo like terina side effect lirina side effect lirina bwe linyweko nga tolidde olaba kyerina kukola olina agamba eddagala lya abo terina maanyi mukwano oli ku bibyo mama nnyabo pozi ng'osanze oli atamanyi kutukola ki kutabula naye kati ffe
tumanyi omuti guno omuti guli eddagala tulinoonya wonna wonna Kongo tugendayo Tanzania tugendayo tulina Buwarabu okitegeera eddagala lyaffe lyonna litambulibwa mu nsi ez'enjawulo tewali ddagala kyatambula ne tugattamu n'eryaffe waneene wano mu Uganda emiti gyaffe gy'omanyi okitegeera oleese omuti zedi oleese Kongo oleese Buwarabu okitegeera byonna bikoze eki obigasse wamu that means eddagala ligenda kukola ekintu nga kikola ki nga kyamakulu kiriyo nnyo teeka wansi ssebo teeka wansi ogenda kufuna ekintu nga kyaki nga kyamakulu okitegeera olejja okukola ki ojja kutereera era temulowooza neddagala tutuula wano netukola ki netusanga wano fena tutabula ssere kyova olaba abakuba amasimu olwolumu muziraba nti waliwo ennaku ezimu lwe zitaliiko oluusi ezimu nezibeerako but oluusi tuba tunoonya ddagala eryo oba okitegeera tiimu eno teriimu nga bwe mutulaba wanetuli bangi waliwo abali behind naye ffe feesi zemulaba waneeno naye ng'eddagala tulitabulira ddala bulungi nnyo ate tuli bayonjo so n'olwensonga eyo tuli mulago ku 2 ne ku Freeman Building enamba ya Senga weeri awo n'enamba yange weeri n'eya Musawo Jowe oba okitegeera fena tujjanjaba eddagala eriri wano lyeriri ne ku branch zaffe zonna so kuba essimu yogera speed tokuba simu ku ssaawa 8 mwenda gwa kiro tuukira ku nsonga bannaye abangi abatukubira amasimu ekiro nga mutukwana youth people wali okomplaininga ku kintu ekyo nga simanyi bulume bukirimu tuli bafumbo naye nakiyiseemu tuli bafumbo oli nakuba ekiro essimu ssaawa mmeka 8 9 okitegeera by the way abamu mudisaayo n'amazzi g'abasajja baffe agazaala oberoka nga tofuna luto kuba amazzi agazaala gabadde gazi essimu neevuga negwe negaddayo n'otafuna lukiruuto mutuleke banaye tuli bafumbo gwe nali simanyi bulumi oba bw'oyitamu eriyo abagamba nti no babba mu kifulukwa naye nange nabufunyeeko gayi yakuba essimu ku ssaawa 9 ogw'ekiro ssaawa 10 munana nogamba mukulu nkukole ntya mukama wange ekitufu tubajjanja banesaizo naffe tuba tuwumudde nga twebase banaye waliwo gwe nakutene mugamba kati nkukole ntya ssebo nemugamba buno obudde nsubira okuba nga ndi mu ddwaliro oba nga neebase nawe nyinyonyola tetukola 24 hours tukola namugamba nawe nyinyonyola kati nkunyonyola ekisaawa tukola okuva ku makya paka ssaawa emu ey'akawungeezi naye abamu baatugamba tubongeremu essaawa nedda katuvaawo ne ku 2 ne ku 3 ne ku 2 ku 3 tuvaawo nti kuba si matisiti ku ssaawa ezo naye olaba nga obudde bugenze nnyo ssaawa 5-6 omuntu mwemuko ku kitiibwa kye bamu kiri kisense ekigamba naye katono omuntu ayinza okuba kamukeere ku makya kati nga bagayi yankubidde essimu ku ssaawa 2 ne mugamba nkubirako ku ssaawa 12 zennyini exactly era gayi nakuba ku 12 ngamba yeye nti oyo natuukiriza obuvuna oyo mugambye jankuwa eddagala kati gwotuukiriza kyeŋŋambye oba okitegeera so bannange mutukubira amasimu mu budde obukyali ku ssaawa emu ez'okumakya exactly nkubira essimu paka ssaawa 2 at least ez'ekiro awo oba okoma essaawa endala nange ndekampumulemu refreshing kuba mbeera nkoze ku bantu bange sometimes tuvaako bannaye oyinza oreceiving amasimu n'owulira ng'okooye naye tetubekkaanya kubanga twasindikibwa okukola ki okukola emirimu gino eno tubajjanjabe era twagala okubajjanja naye tukoowa nnyo butereevu nnyo so n'olw'ensonga banage mbeere buli ntwandamu mu vidiyo enaddako vidiyo zaffe gye ziri ku YouTube channel eno nnyingi nnyo eddagala wano weeruli main branch yaffe ekyaliwo abaatugulako eddagala lyaffe mulimanyi gwatannatugulako nono n'olw'ensonga eyo jangu gwalina omulwadde wa sukaali omulwadde wa pressure bambi jangu tumujjanjabe bulungi nnyo nawe ayagala okusala omubiri ng'oyagala obeere n'emibiri egiringa egyaffe tetuli banene nnyo naye ate sayizi yeegasa yeye ate ng'era twesobola oba okitegeera jangu naawe tukukoleko bulungi nnyo olina omuntu ayagala okuva ku sigala anywa enjaga akooye ensi eno bambi jangu tumujje ku njaga eyo agenda kutererera ddala bulungi agenda mu America kumbali bwayo bana etwadda mu vidiyo enaddako mbeere bulungi mwera